Yes, Fadi TV ujimbaniza kade kano mwasize mutya muri mutya ngenda kubasaba musubscribe ate munyigene kade video no jimpeleka like comment section weria wakamuntera mu comment section atosikalinga on following Atandike Okuzimba Ennyumba ya Sheebah egenda maso sementi ye bakyaleta abantu bakyaleta ddala waliwo yawadde ensawo za sementi already yawadde da Calvin Kanja ne yasubiza okola ki okuwaayo Calvin Kanja yazubiza okuwaayo sebo Calvin Kanja yagamba ati mukunja atasala byagala okubanga akola embaga bya kisiru tebina makulu Calvin Kanja ali wakola ki ye bwate bwagamba ati mukunja ebyembaga akole ki abyesonyiwe bazimbemu ennyumba kubanga embaga bajja kugikola nga ate basanyisa abantu balala King Sheebah akakane nga tafunyemu kubanga akiraga nti munaye mukunja atasera buli wava ku King Sheebah embeera ye etabuka muko tebakiriya kyova nakibagambako ne mbagamba nti muntu yeetaagamu n'ebiseera singa mukunja atasera buli wava ku King Sheebah era ebintu bikola ki bitanka ndowooza olaba yabadde amusudde wayiseewo mbale n'alwala nga tekyamira bulungi ddagala lye ate nga mukunja akola ki yamukubirizanga mukunja ekyo ekyokulabya King Sheebah akikoze bulungi akwadde abasinga bagamba mukunja asimanyanga biki byemukola noyo zolowo abasinga King Sheebah sibo bakola ki bamuyisamu amaaso ku social media naye nga bambi muntu si muntu mubi Katonda bwatu byakola ki Katonda bwatu byamutunda kubanga nabeeyo abasinga ate abafuma mukunja atasera nti okola ki okweteeka amawulire simanyanga n'ezolowe ndowooza olinga King Sheebah bwatyo bwe yali akola ki bwatyo bwe yali afaanana ndowooza olaba nti enjawulo weeri mukunja atasera akoze ekyamaanyi okubanga akola ki akyusa obulamu bwa King Sheebah era Calvin Kanja ye amagezi ge yamuwadde yamugaye munnange ebyokukola embaga biveeko abo just bakola ki abasinga baagala bintu bya showbiz mukunja atasera abadde ateekateeka kukola ki yabadde ateekateeka kubanga akola embaga naye nga Calvin Kanja amugambye tebigasa ebyo omuntu muzimbiremu ennyumba King Sheebah yaguze ettaka amatugga esalize matugga akumpi ndowooza mu tawuni y'ematugga si distance mpanvu nnyo okuva mu tawuni ey'ematugga ndowooza olengera waliwo zifenensi ettaka ddene era nga bali mu nteekateeka ey'okubanga bafuna pulaani ey'ennyumba King Sheebah nga bw'ajagala bakole ki basobole okubanga bamuzimbira kubanga ye Calvin Kanja agamba nti ensawo za sementi 50 ziba zisobola okukola ki ziba zisobola okuzimba ennyumba ya King Sheebah negwa bulungi okuva ku musingi mpaka ku all plate era yasabye mukunja Calvin Kanja yasabye mukunja namugamba munnange ebintu bino tubikwate empola ebyo byembaga tebina mulamwa tebina plan tebina mulamwa era nga guno mwaka gwa 2023 mukunja atasala ateekateeka kubanga batandika okubanga akola ki bazimba ennyumba ya King Sheebah tugetuka mu 2024 nga atandikaawo ng'ennyumba ewedde King Sheebah agambye ayagala swimming pool jjukira ebyo bikola ki byetaagisibwa sente wakyo bategeeza nti embaga mba mugisazeemu ensimbi ne muziteeka ku nnyumba King Sheebah aba asobola okufuna byonna byakola ki byonna byayagala babasobola okubanga babimuteerako swimming pool byonna basobola okubimuteerako awo ku nnyumba ne bateekako n'ekikumira kubanga ebintu byayagalako ku nnyumba ebisinga bya bbeeyi bakyetaagisa akasente akawera lwakuba kali yafunyeekoko abamukwasizaako abajja okukola ki abajja okubanga bamuyambako kubanga sementi ye bawaddeyo ne Calvin Kanja asuubizza okuwaayo ensawo nga 10-15 bwatyo okuziwaayo ndoza olengera King Sheebah essaawa zino bwafaanana ne bwe yali afaanana kyova olaba neewuunya nnyo abantu abayisa mukunja atasera amaaso mbeewuunya nnyo ku social media okubanga bagamba nti mukunja yalya ku King Sheebah mukunja yasinga okulya ku King Sheebah nga mukunja bwe yafunye King Sheebah yali tafaanana nga bwafaanana essaawa zino kibategeeza nti talina wakola ki talina wamulyako kibategeeza nti King Sheebah naye afuna mu mukunja atasera ndowooza omulengera sementi baaba nteekateeka kuzimba amaka ga King Sheebah nteekateeka yakola ki yakutandika kubanga gazimbibwa mukunja atasera bambi yeetaaga respect era bambi nze gamazima respect yongimuwa kubanga omwana ono King Sheebah oba omukyano King Sheebah amukoze ki amuyambye
mukwasaganyizaako poloti yo bagiguze era omulala musajja wattu afaayo Mukunja afaayo nnyo eri King Sheebah ebiri siriyasi amuyisanga muganda we amuyisanga muntu we kyokka ate nga just muntu wa mukwano just yamuyamba buyambi ogwo omutima ogumanyi wane Uganda Uganda abantu abasinga beefaako abasinga bafa ku zifamire zaabwe naye omuntu okukuyamba n'akujja ku street n'akukyusa nga King Sheebah esaazi bwakyuse esaazi bwakyuse nga takumanyi oli just mukwano gwakufunye bufunye oba olina okwesunako ebyaddala mwalaali ebyaddala bagitafa additive wama subscribe ate onyigene kale mwena mbebaza mbagamba nti muli bambanyi nnyo okubanga mugifollowinga comment section weeri obubaka buntera mu comment section ate osikalenga onfollowinga tutunye ekifaananyi ekyo nga bwe yali afaana King Sheebah ebbanga erisse emabega omwetegereze ne kakati saawa zino bwafaanana ojja kulaba nti Mukunja alina kyakoze era abantu abasinga simanyi oba bati balowooza bulungi sibitegeera bulungi abagamba Mukunja nti just akola ki akozesa King Sheebah nga kugamba kumwambukirako amukozesa nga ddala kumwambukirako naye nga ate Mukunja yakoze ki yakyusiza obulamu bwa King Sheebah jjukira King Sheebah Mukunja yamuyambako n'okutandika eddagala okubanga atandika okubanga amira eddagala n'okubanga essaawa zatunanga bw'atunda kyovulaba ebbanga erisse emabega yabadde avuddeyo ewuwe eddagala nga tandise okubanga alisikipingamuko nga alisikipingamu alyosaayosaamu ali kugamba nga tagikwasaganya bulungi ndowooza ekimbe ne kimukuba kwe kumutwala mu ddwaliro Mukunja atisa n'akola ki n'agendayo ku ddwaliro ndowooza olaba nti era enjawulo we yazzeemu okubanga amira eddagala yazzeemu okubanga akola ki yazzeemu okubanga amira eddagala munange byebyo ennyumba egenda kuba ezimbibwa mu bitundu by'Ematugga gye baguze poloti Mutugga mu tawuni King Sheebah yagenda okuba akola ki ateeka amatwale ge gy'osobola okuyita territory stay on YouTube platform ojja kubafuna ebisinga ate eby'omulembe seminti gye baaba seminti banase okubanga munnange bawaayo mpola ebintu babiteeketeeke King Sheebah ezinkiwa bambi ennyumba egenda kuzimbibwa nga bw'ajagala swimming pool ejja kuteekebwa kugamba byonna bijja kuteekebwa mu ngeri eri ey'akabi ey'omutawaana ey'ettabu mbatumideko abali e Iraq abali e Saudi Arabia abali e Bahrain abasinza mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugifollow nga bagitafa additive subscribe ate onyigene kale abali e Saudi mu kibuga Riyadh abali e Canada Toronto musajja mukulu amanyikiddwa nga Mukiibi Juma ali mu ggwanga erya Canada nkutumideko obali kubanga ofollowinga afa additive jimbane updates abali Germany mu kibuga bakita Bayern mwana manyikiddwa nga Hanna Juma Christine ali Germany mweraba